temugira nga mukkanya emaka webale okusiiba maka wanjise webale kusiiba mukama akuwa omukisa amina ayisa musajja kabaka wange alaakulaakulanya obuganda nalongo gayita kwali eyadde obukinjaje kale webale nnyo webalire ddala bannange obubaka mubuwulidde obubaka bungi butida mulungi teyeeganye Ssaalongo naye okweyagaliza kya buntu naddala bw'oba gw'olina waaka Ssaalongo leka butida alinnye omuti ajja kunyenya emiyembe olye ate alabika tajja kukwerabira okumusika ake nga tannatuuka ku muti waggulu mwembi oba mwensatule tekuli agenda kuba muwanguzi yes bamuyita bwana mukuza ali leads eyo mu Bungereza gyasinzidde ono agambye thanks bro for the show for bringing those beautiful talents in our studio. All I can advise those brothers is to try so much and manage their tempers during their rising moments because those guys are one and what we call a true family, so they must avoid anything that will separate the bond in their life. They need each other for more blessings. Ndoza fena tutegeraganye record era ndoza ulide bulungi ndoza na ulide bulungi oba mbaddire mu Luganda wanje sobola tuddiramu omukulu kyabadde ategeeza nti kya buntu okubanga mwawukanye naye mukwataganire wamu nti ensonga lwaki Katonda yabaleeta kanfune bulungi message eno ngize mu Luganda saagala kwongeramu byatayogedde agambye mwebale nnyo muli bayimbi balungi mwenna muli talented naye mu managing obusungu mu ngeri zino mu kiseera kino eky'okuyirinnya okwambuka muli omu era muli famire so mulina okubanga mwewala ebyo byonna byonna bigenda okubaleetera okwawukana n'omukwano gwammwe okubanga gugwawo era buli omu yeetaaga munne n'atyo n'abaagaliza mikisa myereere. Sure Paul webale nnyo webalire ddala okuliza Kyabasa Fama manager honorable Kayemba Solo Bukoma Nsembi South webale nnyo balire ddala okuliza Kyabasa Fama Mwami Grace Kweyama webale nnyo nawe okuliza Kyabasa Fama Matov Junior kuoli ogambye otya muganda wange Dictator Maka webale kutuweereza Lozias Matov Junior man abakulu abonze mbawuliriza bulungi ennyo naye ndoza kyensobola okugamba kiri kimu omukulu gwe bayita Stizo bambi alabika yateekayo ssente te beyaziteekamu bo ne bayiwawo omubiri bukidda tukkirize tugaane alinamu obutali bwesimbu okusinziira ku byazaayogera bwe mbadde mugoberera naye ate kyensobola okugamba music ono ali mu kye bayita luck oba kye bayita omukisa wadde nga baakola bye baakola bonna basatu ne bitakola kye byali birina kukola kati butida kyasingako ku Stizo nti yabisikinga n'asobola okutuuka kati ku kye tuliko olwaleero nti abantu bangi bamutegedde kugamba yateekamu kye bayita okugamba yayiwawo omubiri ne gusobola okuba nga ate gumuviiramu ekintu ekirungi kyasobola okugamba kati ekyo kitegeeza nti munnaffe Stizo ayinza okukola kyasobola okukola ekitali kyakukakoono okukolagana n'oli munne gwe bakiseeyani olw'erinnya lyemuliraawo ddala kuba kizibu mu butuufu okuba nti osobola okutambulira ku peesi y'emu kati ono butida ali ekimuli ku mutwe muzimu tasobola kutegeera fukasita era kati yeeraba munene kitegeera so kiyinza okubeera ekizibu butida okukolagana ne ttiimu eno enkadde nga bwe baakolagananga luli olwekyo kati kyawulirwa kyeyeewulira kyali olwaleero so nze kyenandibadde mbawo amagezi bakkirize nti buli omu akutte ekkubo lirye Mukama Katonda anaabawo omukisa buli omu anaamuweera omukisa gy'anaaba akoze eki gy'anaaba agenze naye nga kirungi nnyo obuteerabira gye wafa kubanga omuntu tabeerawo yekka ebiseera ebisinga emikisa gya banne omuntu okwogerera obulungi kiba kirungi kyekimu ku bifuula abantu ab'amaanyi webali nnyo muganda wange Dictator Maka
nkusaasira manyi kyoliko si kyabe weebale nnyo. Okay, weebale nnyo weebalire ddala muganda waffe Losius Matovu, big up on yourself. Jose Kayemba oli California North Hollywood, weebale nnyo akuwuliza ogamba otya? Dictator Mark sebo weebale kuweereza okola omulimu gw'amaanyi waamu kunoonya abantu abalina ebitone talent nobaleeta nobateeka abaami abo sitizo erikodi era balina ekintu ekibagatta nti baali mu haso wabula ekireesemu obuzibu kiri kimuze kyendabye byonna mbiwulidde nga bannyonnyola omusajja ono rikodi era ayogera bulungi ewamulusa agira n'abanga azala wamu simanja mukuba naye ate ngenda mukuba muziki ne mukulu sitizo ayogera bulungi byonna bye boogera bituufu bennyonnyoddeko bulungi ekireesemu obuzibu kiri kimu ono yafunyeemu kafeemu n'afunayo ku busente eyerabira bali Anafuna busente. semu ezo zijja nga Uganda erina ebintu ebyo nti batitibya omuntu ku midiya okwo naye kitera nekigira nekiwubuka kale wetaaga abasajja ng'oyo sitibo yesitizo kubanga baba yakubeererawo nga tolinaamu kafeemu nga mweyiiya bweyiiya abajja kubeerawo wadde akasente kazze then n'oli mukwano gwamme oba muganda wamme omulala ataliiwawo studio ate era gwatamentioninga mukomeewo mukolere wamu musootinga obuzibu bwammwe musobole okukola obusente oba oli awo muyinza n'okwongera okuyiiya ebyakabi kitizo tonyiiga kweyawula ku bantu kubanga tomanya oyinza okubeera nga okugendako kujja kubasuula oba okubeerawoko kujja kubayamba ne musimba ne muwanika ekintu. Jose Kayemba webale Mark. Okay, weebale nnyo weebalire ddala Jose Kayemba ali California eyo North Hollywood mu America gy'asinzira n'awuliriza. Mwebale nnyo mwebale ddala bannaffe mwena obubaka bungi sisobola kubumalayo bannange obubaka bungi buli omu aweereza sisobola kubanga mbatwala ntwaleyo nga 2-3 eno ku mukutu eno gwa WhatsApp abakulu bano tulina obbata ono yagadde oninga bulijjo okuva e Malaysia yakiyinza okugamba ffe tetubitegeera simanyi tizo omwana tumanyi likodi era gwe tumanyi ali ku social media traininga okitegeera kati simanyi tizo yebereremu okitegeera tageza tekunafuya kaana bwaba alina kyeyakwatako apye wansi gwe njala dictator nkubuulire isobola okwawula abaana abo gwe bagambe ekintu kimu bakuwa akapera ya ashitaga feeling lijajazimeni Gale weebale nnyo weebalire ddala simanyi oba obadde ogoberera emboozi naye singa obadde ogoberera emboozi wandibadde wategedde ekigenda mu maaso wangi akagyebalisiro webale tuweereza Owid Ahmed mu Istanbul Turkey zena amagezi ng'abakulu abo abayimbi abo basooke bakakkane beetereze kuba banayabyayo byamu tebajja kufunamu kyebagenderera babeere nga beesooka okwetereza baleme kweriza bulebe sente zikolwa abantu abali awamu naye basaba neyawulamu bajja kubeera nga bakosekosa mugalubonde baagala naye balina ebibagattama weebale nnyo weebalire ddala newankubadde ng'eddoboozi olituwadde liri wansi weebale nnyo naye okuwuliriza Chaba Safama ono nsonyiwe mba sikututte tokitwala bubi tutwalamu abasoboka kikibeetereze bali bantu bakulu babonyebonye naye ate ebintu byebakola si birungi kati saaki omwe bafunye ku ssente yabira banne kuba bajje neekalangalanga era batunda bunaanansi mu tukutuku ebatukubalaga waawo kati Allah asoza ne bayitawo bebere wamu selekita bizwa ne beta kwetuli ne selekita loni kale mwebale nnyo mwebalire ddala bannaffe mwavuta banakake oli Canada ogamba otya ssebo
abasajja kirungi oli alimu ayagaliza omusayagaliza kirungi baawukane omanye omukiri nagenda n'agamba ebintu by'oyawula nga tebirina kwawukana bijjamu nebyegasa naye ebintu n'obigezaako bigasa nga birina okwawukana bijja kwawukana kakati engeri gy'olaba oli ayagala ayina ego ennene ye kimu asigala wamululu aliwa yenna omululu era asigala bona obutida bawulira agamba ekintu kiki ye nabaokuba yaliwo nomusala mutya ajasigalamu okutwala kyonna engeri gyakabamandikwe naye kale olaba abantu baba bakuba kwedi kiba kirungi omuntu omuwa kwedi wadde akoleka akansigatininnyo naye kuba mweki obwesimbu kakati yo tali bwa bwesimbu kitagenda kukola neziba myaka 10 bwaba munaabagatta mutya bajja kwawukana oli agamba nze ensinga kirungi baawukane olwa baawukana omu atandise ekintu ekiki ekipya ojja okulaba ani yawandiika ani atawandiise ojja kukola buli omu yezuumu naye omugazzaawo kiki bonna baawukane okuba katonda yaba yabagatta bajja kuddamu egatta newabagatta yabagatta bajja kuddamu baawukane bamubagatta omu akole ekiki Nkalisela webale nnyo webalire ddala bamuyita Mwavu Tabanakake ali mu ggwanga lya Canada eyo gy'asinziira okuwuliriza record era ebintu obiwulidde abantu bawulidde lwangi comments nyingi wanasobola kuzima banirayo olw'obudde naye ewulidde concerns ne comments z'abantu react to them Dictator Maka anasonye kwamba labuze ngasakadde muzee wange ale teenager tulikanamu ale tushootinga video naye endoza z'abantu zonna nziwulidde musajja agenze n'agamba ekyatondebwanga kyakubeera wamu kiba kijja bbeera wamu nekyatondebwanga si kyakubeera wamu era kiba tekijja kubeera wamu abantu nabagamba Recorded Abutida since 2005 mbadde nnyimba music industry nzize ngifollowing okumala ebbanga bagamba mu Recorded Abutida alimu okweragana okuvimba manyi wakabi ebyaddala amazima matuufu gali nti Dictator Maka Recorded musical wakabi ebyaddala kyo sigenda kiwakanya sitojja kuŋŋamba nti tebajja kuŋŋamba nti ndi wakabi ate nze abantu mbagambe bannaye siri wakabi ko bannaye abawuliriza n'abawagira Recorded Abutida wakabi bwe kubeerako sitizo olwoyo ate babeera bakabi nnyo bwe kwegattako Kamaso ate awo nebeera tabbu eyo gye bayita Lucky Music naye Dictator Maka nze ekyandetera embeera okutuuka okukola nze ka music nga ndaba kimenya okusika omugwa nze music wange mwagala nnyo maze ebbanga ddene nga nzija mufiirira kalate ntuuse watuuse okugamba nti kati saazi nensi emulengedde kalate muggyeko amaaso nga tunuliza emikwano Dictator Maka bana bakulu ebandigenze nze nanditudde wansi nesiita ebigere nenkaaba nembireka nange ne bigendayo ebito just nembireka ffenna tubifiirwe naye nina ogenda mu maaso I have to move on olaba abantu bazaalibwa balongo ne bafuluma babiri naye omu afumbirwa walala n'omulala afumbirwa walala singa bonna musajja omu yabawasa n'omu afumbirwa walala n'omulala walala kitegeeza buli muntu abeera n'ebirooto bye nze nyinza okubanga ebirooto byange byakuba music nga njala kubeera sita ng'ate ebirooto bya sitiza okubeera mbega kitegeera ngera ne saa zino waali ali mu kumbega you get nyinza okubanga nze ebirooto byange ku music nga Kamaso saa zino simanyi najja alikuwa kyemmanyi abeerayo nampulira era ndaba netajjangako kunnoonya nono omukulu yennyini tajjanga kunnoonya nti Dictator Maka toyinza kkaka muntu kirooto kitali kiki Kamaso ayinza okubanga aliyo nga naye alina emirimu emirala gyakola nenzi wendi ng'omuntu era am ready okukola nabo bonna sitizo tulina oluyimba naye mu mazzi tulina oluyimba naye baluyita anaatera okubikola ebiseera nandika oluyimba olwo twaliwa Manpolo mu studio nga dusinzira Katonda tuleme kupapa Mukama anaatera okubikola you get tulina oluyimba lwe bayita nyiganyiga twalukolera Pirate kati kitizo kyalina okukkiriza kiri kimu ndi amazima gali nti esaazi n'ebirooto bye twalootanga Katonda okubaako waatuteeka esaazi ebyaddala Katonda alina waatutadde sijjaga nti Recorded Katonda alina wamutadde kuba esaazi no wetuli babiri kati ku radio ekitegeeza Katonda ffenna yatuleese wano singa era yabadde tayagadde era singa tetuliiwo era tetwandisisinkanyeewo kakitegeeza nti ebintu ebimu bikolwa Katonda kati bye tusobola okukola tubikole bye tutasobola tubirekere Katonda nze am ready okukola nesitiza okuba tulina ennyimba eziri ready mba producer abalungi abakabi
bwe tuba tusobola okwetetenkanya ffenna kubanza edictator maka siina manager nti wantekamu ssente netetenkanya mpola bafaani bange olina kusindikirayo ekyebiri ekitwalo just abali happy kati twasobola otetenkanya nga tusobola busente bwezo video ntukola ezo video wakati mu mazzi pressure nenyiganyiga I'm ready nze wendi okubeerawo kulwala kesite so si kulwa sitizo si kulwa kamasu n'okubeerawo ku lubiro lwetuze nga tugoba ffenna okumala ebbanga lyonna. Sitizo Salongo ebirowoozo byo owulidde record era bagambye era bwafundikidde gwe oyimiriddewa twasembye kutegeera ng'ogamba oli lwedde okutta endongo naye singa oli muganda bamugaluka mu kirooto. Nze endowooza yange eri bweti era nga bwagambye teri kisobola kwegatta nga Katonda tagambye kyegatte ate nze ng'omuntu okusinziira bakyali bange bye bampisizaamu siga nti nabanyiigira naye nyina kenjizeemu akatonda. Ekirungi tuli abantu basatu, buli muntu alina ekitone, buli muntu muwandiisi ate muyimbi. Likodera muyimbi mulungi ate muwandiisi mulungi, Akespa muwandiisi mulungi ate muyimbi mulungi, nange ndi muyimbi mulungi ate ndi muwandiisi mulungi. Kati amazima amatuufu tekisobola kukola beef na Likodera. Era sigambangako nti simwagaliza nti gyali mpulira ennugu nedda. Era nze buli wendabako ku ssimu nga gyali mpulira essanyu. Okakasa Sitizo osanyuka. Nkugambye mpulira essanyu. Nze mpulira essanyu. Ku lw'obooluganda obwo njagala kati mufune haga. Muveno nga muli bakyali. Likodera aga tujjaje wa tuva wa. Njagala kati zo oyina Zimbeera. Zimbeera leka nkulage Zimbeera Likodera. Sitizo Likodera wa Sitizo haga. Kati gigane Sitizo tutegeere gwe oyina ekibeera. Likodera. Sobola gigano no mutabani wange. Ladies and gentlemen, omusajja agenda kuwa kyaliwe ha. Ono taata. Okugamba nga ate taata abeera taata. Esimu bubi. Esimu bubi. Kyakabi ekyo. Webale nnyo webalire ddala. Naye nga baganda bange nyina oluyimba lwa Ssaabasajja Kabaka lwe nakubye. Lukyali lupya mbadde nasazeewo ntandika okuyimba music nze nga nze kuba kyali wange era ndaze nti tanyinaako birowoozo naye kati andaze munnaye tusobola okuddamu ne tukwatagana naye nga tugenda kuyimba mako tugatidde wa Ssaabasajja Kabaka tetusobola kuvaana ate ne tusigana n'ebbiifu. Muganda wange mulungi oli muyimbi mulungi ndowooza teri akiwakanya ekyo bw'obanga oli enguwakanya nti Likodera si muwandiisi mulungi obaako ekikyamu. Sitizo oli muwandiisi mulungi nakuwulirako nakukyazaako ebbanga eriise oli muyimbi mulungi ate oli musajja ayagaliza. Likodera ava kukyogera nti togoba muntu olina omutima ogw'okugatta kati gatta abantu bano. Kaakati muganda wange nga we wazizza omutima gwe kuba bwati si bwabadde Saara Nnimbe muganda wange ono naye nga bwazizza omutima gwe nange nzikakkanye tugenda kubeerawo nga tukolagana ate nga tuyimba wabula ekiriwo ekipya nyina akayimba ka Ssaabasajja Kabaka kennakubye lwakuba munnange njagala era agali wamu ge galuma ennyama. Nga tonakuba kayimba ako bambi nsaba busabisi mubi osooka okuba kayimba kange ne Sitizo bakayita mu mazzi kwe kali ku flash bakayita kati mu mazzi kakolebwa producer Pirate ali awo opposite ne yagakola bakayita mu mazzi. Okay. Nga bwe tugenda okuba akayimba ako mwenna muli bawandiisi nkimanyi muli bawandiisi balungi muyiiya njagala tuvibinge wano tuvibinga babiri tuvibingire wano just freestyle mukuba nnyo reggae mbawulira mu reggae Likodera yayingidde wabula obulamu si busubira Dictate Mark. Yeah. Obulamu bw'ensi nga busubira byolowooza olusisiwe biba dobibala olusisiwe bibeera saasuubidde nti we najja ku CBS n'asangayo Sitizo
Dictator Maka yampise ngambye jangu nkuchaze ko butida ai kumbe ne Katonda bitegese Citizen di musanga wano. Yes. Badde tankubira twesanze ku radio. Dictator Maka. Yo. Ojula story. Jiulira. Aya. Sabula. Citizen nange sasubira. Yes. Oh no. Bento nange bwenabiraba. Sho. Mukama Lugera ye yagereka. Yes. Oh, yagereka tino lunaku luliba. Citizen luba bumbwera nalikuba. Ho. Ono nedera nakuba. Yes. Katukube nga tuli emengo. Abantu babiwulire. Fe tukube nga tuli emengo. Obuwagizi tubufune. Dictator Let's create love, let's not create hatred. We started this long time back ago, dreaming for ourselves. Now you see, we are just being separated by the words. We are just being separated by this. We are just being separated by imaginations. Do this another. That's why every time I pray for my mother, been better situationing and taka mamata. Majanga nonya na yesitiza singabona. Sentensi nonya na ozinonya. Na yete tuzirabako zafuka zakachwano zaula bemikwano. Na yete tuzirabako jagala ntobe nkole nfune koleko na sente ya. Oh na. Na Uganda, wabachi Uganda. Oh no, na Uganda. Ngawachuka Uganda no. Edangu mwimbi wakuba hiti abamune sente. Rikodera yakubye hiti talina musente. Yeah man. Yes, aya. Yes. Arikodera Citizen yo. Yes, aya. Osoka nolowoza. Mwana wangu soka nolowoza. Zisagala ntamwe ogambe nti ebibuzo nabigudde bambi mpaka de I explain bobo oyagala ninde sho tinekikesi kyajjula kyenatereka wansi w'ekitanda muli amabasa gajjula ebibaluwa by'omukwano munda nyabo nawandiikirawo ng'omutima gwakalwala tewampa kaseera zisakunenya tewabitegeera nyabo kati nze uyo obambi tonyamula inaye ngolola ze uyo ngolola wakati mu mazzi gucamukire mu mazzi gubugugire mu mazzi gubugumire mu mazzi omukwano gukweke wakati mu mazzi gucamukire mu mazzi kagugire mu mazzi gugumire mu mazzi yesaya ebyo byewamo mwantula byewenyogotola byebinsikiriza nze nensemererwa nenjagala nkugambe naye osusa olumya nnyo naawe njagala tuvimbe tukumbe tunyumirwe ebyakabi ebyo tutumye gwe wayitirira sho ogenze n'omulasa atalina shida obuva ziteeka mu nkulambuze mu kibuga motoka tetulina emikwano giri tuvuga kusuubiza mukwano tetulisiba kira ffe tuli bakira sho kotokoto teekayo ebikoko bibyo lyambirese mpomutwe nfuga amatwale empombo zange mpanzi twale enda naawe sikusuule kubanga ontakuza omutwe zenga nonya byenkugamba wakati mu mazzi gucamukire mu
mazzi. Yes. Kabuukire mu mazzi. Gubugumire mu mazzi. Omukwano gukweke. Kati mu mazzi. Gucemukire mu mazzi. Kaguugire mu mazzi. Gubugumire mu mazzi. CBS FM Manduso webale nyo webalire ddala munaffe atuwuliriza ako kayimba bakayita mu mazzi kabasajja bano abayimbi twawandiika ffena oluyimba olwo kituufu saba bakuwaayirize bakubbeko lirikisizo kino kyosigala kirangala agamba ekintu kigambo kimu naye ebiseera ebisinga ensonga nyingi bwetukeberera emitima gy'abantu naye guno njagala ngukebere si mu bubi dictator makakozi wetukomyawo ensonga ezo tugenda kijja kuba kituzza eri kati njala obuuze pirate mbuuze wandiika oluyimba olajjamu kubulira omutuufu yali nga kyali wa citizen nnyo okusinga likodera gwe mubuuze pirate tali ggulu onomufunye tufaayo katumufune kati yesi producer w'oluyimba luno gwe tuli mu kunoonya ku Chapa Safama the night radio awalikana situfundikira n'abakulu bano twagala okuba tubeerekereza bagende bawummuleko record era ava mu kushootinga video videos nga 3 saatekwa kuba akooye Salongo Stizo naye ateekwa kuba akooye wangi ekintu kino mala kigambe nti obuze producer pirate producer pirate fina kyali waffe naye kyali wa Stizo nnyo nyo omukubira essimu omubuuza niye wandiika oluyimba lwa wakati mu mazzi mubuuze kati producer pirate singa anayogera amazima bwali awulira mubuuze buuza esebo muganda wange dictator gye kale sebo gamba otya Pirates Beats kusho mbaddeko butereevu nnyo mbadde mpuliriza okuva wetandise kati abasajja omukwano gubasaza mukabu nsanyuse nnyo kubanga nakubira bikodera nga yakava mu kyalo emugamba bikodesizo nga bwate okuva mu siti akunoonya wali engeri ngaekino kiwanisi mukwatagane kati ate sawa kino bwe mwetaagiramu naye nga bwomanyi nti wabaddewo bino bano simanyi abafundi bano abasimanyi gundi bamuyita eno ate ku tv gundi ate gundi bwetajja watu naye nga bamutaddeko puresha ate naye nga teyali aludda okuvawa edda eyo puresha kugenda tukimanyi okumu ebyo okukitegeera naye nga nsanyusa nnyo kuba nti record era amaze nakakkana kuba emabega wonna wonna kuba nzoka ndetegera naye nga kizo ayagala nnyo okukwata ekodera ekintu bakyongereyo naye ngaoli all oluyimba lwekwaddeko luwulidde nze yalukola okuwandikako oluyimba olwo obadde ogezaako kutegeeza ekodera yawandika baasi ye izo naye nawandika eyiye ekyo nina proof yakyo so buli omu yawandika abo abaana bombi bali very talented guba gwokozeeko nabo bombi babiri bonna nze bamanyi abo batabani bange era bwe batiminga app muganda wange record era ompuliriza akuwulira oli wakabi nnyo nesipizo wakabi nnyo ekiri mu makkati awe kibadde kigezaako okubaawula mbeegayiridde musooke mukikwate mukiteeke ebbali essaawa zino mukama abakutte abataddeyo waggulu buli kyonna ekiri emabega awo ono mbwayagala ayitewo yekkawo yayagala agire bwati mbeegayiridde mukiteeke ebbali essaawa zino abantu babawadde amatu bwe mwegatta ate kigenda kubeera mu maati nnyo